nyagala mundage difference eri wano na wano. Aba Fisheries Protection Unit bakoze ekikwekweto ku mwalo gw'Ekisima mu Jjinja eri abenyigira mu buvubi emenya amateeka. Mu kikwekweto kino ebintu ebiwerako biboyeddwa nga kw'otadde n'okukwata abavubi abamenya amateeka. Mutwale wali mu botolo. Amyuka RCC Martin Kasonzi ayitiddwa abeerewo ng'omujulizi ebikwekweto bino nga bikolebwa. Ow'ebyokulinda mu kitundu kino Kaweesa Saadi agamba embeera eno ereeteddwa bya bufuzi. Kyamala ekiyingira mu politika. Ekyokubiri balema singa abasirikale bano baali bataddewo omulamwa nga bakwata bagagga bannannyini butimba buli bano abaana abakola ne babaleka nakyo kyandibadde kitaafu. Banira baagala ebikwekweto bino byongerwemu amaanyi. Gara kubabuulira operation tubadde tukola nakati kyagenda mu maaso. Mugande kubanga muziraba buli kaseera. Ategeezezza ng'ekikwekweto kye bakoze ekiro ekyakeesezza olwaleero nti basobodde okuboyeramu amaato 76 agatakkirizibwa mu mateeka. Obulala twabadde nga tubusobola kutuuka wano tubumenyerayo. Martin Kasonzi amyuka RCC Jjinja asabye abavubi abakwatiddwa okusonyiyibwa wabula besonyiwa okwenyigira mu buvubi emenya amateeka. Kaibo olwaleero abagemeibwa bawera abantu 10. Aye tubasoniwe bayire mu community babe n'envuba ennungi. Kati byonna ebibadde biboyeddwa biteekeddwa omuliro.